The Newsroom, where untold story is revealed. Dr. Joseph Serwadda onono nga ye musumba wa Victory Church Mundeba era onono watwalibwa okubeera nga oyo akulira oboolyawo enzikiriza y'obulokole wano mu ggwanga Uganda era nga ku Interreligious Council kwagenda maaso n'okubeera nga atuula nga apresentinga oba nga akiikirira enzikiriza y'obulokozi mu ggwanga lyattu Uganda Kyalwadda Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigala we wasinga Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 4453 68 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Asimidwa Ssaabasajja Kabaka agudde mu bintu ate nabyo bikuleetedde wuno pastor yewuunikiriza ensi ng'agenda maaso n'okubeera nga yeeyisa mu mbeera ez'ekikyala nga n'engoye ayambala z'abakazi kw'oteeka n'engatto zonna ku kituuti bw'aba abuulira mbukuleetedde olabe mwattu ku byeneena n'ebintu ebyewuunyisa ate ebiri mu nsi ye Bujengo tanneekerakerayo awo kugenda maaso n'okuba ng'ayogera waliwo ate byaleese ebipya kaakati ate ye pastor wuno omulala ate naye alayidde n'agamba Yesu taliyo era bafuddewo bubi nnyo ne gwabadde oboolyawo abigamba yenzedde niyo okutuusaako ensonga tuli ku Beyond the Newsroom omukutu ate ogukutuusaako ebintu ebyenjawulo n'ogenda maaso n'okuba nga ate munywanyi obimanya awo wennyini njagala okusaba n'obwombefu obw'ekika ekya waggulu video sooka ogimpere like bw'ogiwa like ojja bonkoze bulungi nnyo nnyini ddala ate era mu ngeri emu njagala ogenda maaso n'okusaba nti munnange ogende maaso n'okusubscribing naddala nga gwe mulundi gwo ogusoose okubeera nga ate otulaba ogende maaso n'okuba nga munywanyi osubscribinga ku mukutu guno ate oleme kubeera nga osubwa kakati njagala okusaba n'obwombeefu obw'ekika ekyaggulu nzikiriza tutandikire wano eno ku nsonga za Dr. Joseph Serwadda. Arange nyongera okuyozayoza omutanda nze mwebaza ndi musiimu nnyo kubanga we yannondera okugenda okubeera mu lukiiko olw'okutereeza university baali bakagituuma erinnya nti Mutesa One Royal University nga banoonya abantu abalina ku magezi bayimirizewo university nze ne bampa ebbaluwa ng'eri signed mu mukono gwe nengenda neeyanza nali kiyise bwami nenkola nze naweereza emyaka 13 mu university ba chairman ne bajja ne bagenda nze nga wendi n'abakungu abalala kati currently simanyi obanga omukyala akyaliyo omukyala omulamuzi ow'erinnya Ekkambwe ali mu university ali mu kooti y'ensi yonna bamuyitaani Wanje ya Julius Sebutinde kati yagirabirira yagikulembera naye oyo bwe yali ayingira nga nze nfuluma nakoma kubali abalala kakati benze neewuunya abantu abamu naddala bannaddiini abali naive betuyinza okuyita ba semigod balowooleza ddala nti okubeera ng'owa respect ennono gy'ovaamu oba tugambe nti obuwangwa bw'ovaamu nti oba toli Katonda. Olwaleero lwaki tujjeyo vidiyo ya Dr. Joseph Serwadda musajja mulokole akkiririza ennyo mu Katonda naye osanga ababuulizi bangi ababuulira enjiri n'abo bakkiririza mu nzikiriza ez'enjawulo nga bavumirira obwakabaka n'okugenda mu maaso n'okubeera ng'oboolyawo babuyisaamu ekitiibwa n'okubutiyoboola. Serwadda agamba yaweereza Ssaabasajja emyaka 13 ku university ya Mutesa One Royal University. Kaakati ekyo kikulaga kiggwa agenda mu maaso n'okubeera ng'ogamba nti oyo kabaka byo bye musinza sitaani oba kino nekiri nti waliwo ennono n'eddiini eddiini n'enzikiriza byonna byajja ne bisangawo obuwangwa bwaffe kyovola tosobola wasa nnyoko tosobola wasa mwana wa mwannyoko tosobola wasa mugandawo nti obuwangwa busigalawo ne butulambika mu mpisa n'ebintu ebirala ebyefaananyirizaakoko bwe bityo ebigambo bya Dr. Joseph Serwadda nga agenda mu maaso n'okuyozayoza Ssaabasajja okutuuka ku myaka 7 egy'ekitiibwa agenze mu maaso n'okwogera ebigambo bingi era bino byayogera. Kabaka n'akusiima najja n'akugulirawo radio
kabaka n'akusiima buli mwaka atuweereza ebbaluwa 2 okumusabira n'okumwebalizaako kakati n'ogattako n'ekyo nange nebaza Mukama ate n'okwebaza Mukama olwa Katonda okumuwangaaza emyaka egyo eriyo mu byafaayo nze ne mu kibi bye tubadde tutakulatakula eriyo bassekabaka nga 2 oba 3 abaaweza emyaka emiwanvuwanvuko naye nga era tebamanyiddwa nnyo baddanye eri mu 1200 13 obwakabaka bwa Buganda bwakamala emyaka 600 nga 56 nga weebuli 656 years of existence ekibubeesawo tewali akimanyi tewali walirowoozeza ebintu bingi naye si byebyo olwekyo Katonda aba ayagala ekintu kye ffe twebaza buki webaza awo nno we tusinzirira ne twebaza Katonda oba oliyawo wamutuwadde ku myaka gino 7 ate egy'obuvubuka Chuchu Magulu Nyondo Ssaabasajja Kabaka ebigambo bya Dr. Joseph Serwadda bibadde biwomu era ndowooza tebyetaaga genda maaso nakubeera nga biddibwamu yadde okugenda maaso n'okubanga tubyogerako kaakati nno waliwo omusajja mukulu bamuyita Prophet Elijah Ayeb okuva mu ggwanga erimanyikiddwa nga erya Togo agenda maaso n'okubeera ng'onaabuulira ng'asinziira mu ggwanga eryo ng'ayambala engoye ez'ekikyala then kwoteeka engatto ez'ekikyala nga bw'olaba mu vidiyo awo musajja mukulu ono bwe mbadde ngenda mu maaso n'okukola okunoonyereza ku ye agamba nti alikoko ebintu ebimu oba oliyo bye tuyinza okugamba ebyobuwangwa ebyatuuka okubeera mbu nga takyasobola yambala ngatto ziri flat imbu n'atandika okwambala engatto empanvu ne bw'omuwulira ng'abuulira oyinza ogamba bw'onoonyerezaako kwabala naga ono gaye alabika agira bali abantu abavuga empanka mu side eri abavuga emmotoka nga bagivugira mu R naye abaffe ekibuuzo kiri nti bwe muba muyingira amakanisa musooka ne mutunulako mu makanisa ago gye mugenda maaso n'okusabira kubanga ebintu ebyefaananyirizaako bwe biti ne mu ggwanga lyattu Uganda ebyefaananyirizaako bwe biti era munywanyi mu ebiri ate nga bya nnaku nnyo nnyini ddala njagala onzikirize nsooke nkuwe ku vidiyo eno oyinza ogamba agaye tumuwaayiriza kansooke nkuwe vidiyo eno olabeko ku samonza gaye ono oba muyita Elijah Courage Ministries Ayeb okuva mu ggwanga erya Togo. She is holy because she put the scarf long. Look at the round neck. She did not show your body, your breast. So this one is okay. But look at church. He doesn't supposed to wear this. Look at church. Mukama Katonda bali tuwala obuulyawo munnange yabamanyi ye yekka ono nno kati njagala tugende maaso n'okubanga ebyo tubiteeka ku mabbali nkwe musajja mukulu gw'ono awuniikiriza ensi va mu busibe bibino byayogera ye recently wagambye abantu abalinda Yesu bali ku byabwe ago mazima kiruma nange manyi bwe kyannuma nze nga tonzijako Yesu wange manyi bwe kyannuma naye waliwo ebintu nga ne bw'obyegaana olimba Yesu tagenda kudda naye gwe kubanga nkugamba bwandaba wonna wooli funawo wandiika ekyo kimu ku bulimba obugenda mu maaso ogenda kukula kubanga nze nsaba okule okaddiwe tetwagala bantu kufa mangu premature death cells zirumya newankubadde n'omuntu ku myaka gyonna aluma naye kiba kirungi omuntu okule oyingire emyaka emikadde owangaale olyoke ofe ogenda kufa bakuze wuwo kubijja bakuziike oba mulimbo oba yonna gy'olibeera ogenda kufa nange kennyini naawe ofe bakuziike nga Yesu tomulabyeko wadde kakanzu naye bw'oba okigaana nga kikulumya omutima owulira kikutta
nsonyiwa genda omulinde kubanga twetaaga genda omulinde nsonyiwa bwe mba nkulumiza gwe genda olinde yani balinde Yesu nze Katonda nkimanyi mulina yo waaye mbadde nkunyumirizaako nze baasooka ne batugamba nti omuntu yenna atali mu ddiini yaffe eddiini gye nalimu nga ndi mulokole nti oyo omuntu agenda mu geyeena era geyeena emwokya omuliro mukatuliki bonna musiraamu protestant Seventh Day according to mulokole abo bonna bagenda kwokebwa omuliro. Katonda bw'abanga ekyo kyagenda okukola ngenda kwegatta ku bantu abagenda okuyiiya tugende tulwanyise Katonda kubanga ekyo kiba butabufu bwaki butabufu bwa mutwe. Such a pastor, a so-called pastor with such kind of idea ne ideologies simanyi regulations ki government eno zesenzerirako obolyawo okuwa abantu license ne permits ezibakiriza okugulawo amakanisa. Kati kino nekiddayo eri endiga gwalyawo ng'oli makkati eno bakuyita n'eri bakuyita. Ebyawandiikibwa byonna abantu bye bakiririzaamu Bible ne Quran na biki byonna byogera ku bantu bano. Nate ffenna ekyennaku nti tukkiririza mu lunaku oba olyawo olw'enkomerero. Bw'abanga Kristo teri kudda kwe then ate enkomerero yaki? Era essaawa y'olwaleero oba oyita waaki oba mukkiririzaamu. Baganda bange siriwo kwawulayawula madiini oba munzikiriza z'abantu. Naye kyenjagala okubagamba abagoberera Beyond the Newsroom nze ngadde nimbasaba ekintu kimu kyokka. Mubeere vigilant ekimala, mubeere bright, mubeere knowledgeable eri enzikiriza ze mukkiririzaamu. Si buli sinzizo eriggulwawo nti lyetuufu ly'olina okuyingira kubanga akaseera oba olyawo ke tulina si kalungi yadde akamu n'akeddagala era munywanyi tekali ku saidi yaffe. Awo wennyini njagala genda maaso n'okubeera nga mbasaba onzikirize wamma ate tusooke tufune ku Pastor Rosias Bujingo atuwulire ku bibye. Kubira mukama engaleza amanyi obanga amagezigezi okuzimbira mukama kwotoola obukisa. Are we together? So kwegende buli lwekyusa kati genda ku simu yo bw'oba olinako ka mobile money nyiga *291# ya FlexPay sente zigenda butereevu mu bank *291#. Bw'omala oginyiga ekusaba merchant code. Merchant code teekamu 1070 oba teekamu 1026. Merchant code oteekamu 1070 oba oteekamu 1026. Bw'omala oginyiga ng'ekusaba amount saamu z'oba oyagadde. Bw'omala okusaamu amount yezo z'oba oyagadde ekusaba reason saamu ekigambo Pentagon. Yo Pentagon enatuuka ddi? Omwana yanterako message nambuuza Deni bwe baba basumba bano eno nga bo batugamba bwoba n'ekizibu fukamira tusabe nga ye bwafuna ekizibu kye nti emmotoka yagize yayobisa omupiira dda ku kituuti nti banayimusonda emmotoka ya musumba. Lwaki tebagamba tuwanike emikono tusabire omusumba afune ki emmotoka empya? That's why I respect omusumba oba omuntu oyo omuwoyi w'emyoyo omulyoyi w'emyoyo aliyowo ogwange nti tampanisangako mukono yadde ogumu ye tumusondera ekintu oba kusonda bintu ng'ebyo. Nedda akkiririza mu Katonda we naye kyasobola n'akola ekyo. Naye ennaku zino ng'omuntu akyali mu mbeera embi naye nga ne ez'omusingi tezinnalabikawo nga right now omugamba anyigemu oba ine 12 n'oteekako n'omugamba nti toli musiru gwa lowooza nti ngenda lye 15,000 meaning that talina kyakola. Abakristaayo n'abakkiriza wamma kano mbalekera nga kammwe Beyond the Newsroom kwe tuli gwagera basolo okungoberera zikiriza nsooke nkuwe ogwagamba nti eby'obwakabaka n'eddiini byawukana. Wulira ebintu Ssaabasajja Kabaka
bwatyo bwe yakoze ku nnyumba ya Ssaabasumba ate kw'oteeka n'okubeera nga ebbanga liweze nga Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri agenda mu maaso n'okuba nga ateeka empisa n'okubeera nga ate munnange yeewaayo okubeera nga eddiini agiwa ekitiibwa n'ogenda mu maaso n'okukkiririza Mutonzi. Ebigambo ebyo nkusaba obiwulirize era obirabe. Ssaabasajja Kabaka yasiimye nnyo Ssaabasumba olw'enteekateeka zino n'abasosodooti era atumye Omulangira David Namugala sebe Omulangira jangu n'ettu lya Ssaabasajja Kabaka atumye Omulangira David Namugala amutumye n'amuwettu Omulangira Namugala alituuse ku Ssaabasumba Semwogerere nga ettu eryo lirimu oluggi lwa wankaaki olw'enju y'abasosodooti ezimbibwa ku lusozi wano mu budde buno. Ssaabasumba oluggi lujja kukumenya lukwase bwana mukulu lujja kukumenya. Yensedde ni yakutusaako ensonga banywanyi munzikirize mbateere wano tujja kubeera nga ate tusinkana mu mbuuzi ndala mpitirivu zengenda maaso n'okuba nga nkolako tokwata kalimiko tuli ku Beyond the Newsroom ayagala olanga naffe simu zaffe weeziryawo ojja genda maaso n'okuba nga ate ozikoonako tukwate bizinensi yo tugirange butereevu nnyo nnyini ddala abankuumire nnyini byonna. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.